Mwana wa mama twesibe bbiri. Bye bigambo bye ebyasembyeyo nga tonnakwatibwa n'ebirala bingenda okubanga nkwakati okusinziira ku mawulire agaliwo agookera ddala Noah Mutwe naye atwaliddwa olunaku olwaleero. Bobweni agwali ku mikutu gye agamba nti bazze nga abanyaguluzi, bazze nga batambulira mu namba ezitaliiko ate yadde enamba plate mu double cabin kyakika ky'emmotoka mwe badde. Bobweni agamba baasose kwata anko wa Noah Mutwe ne bamuteekako obunnyogoga era ne basobola okuba nga bamukakasa bamusaba tutwale Noah Mutwe wajali era bwe batyo ne bamukwata bukolokolo abatwale eggombe. Kati agamba they violently abducted him and took him away era ne bamukwata bubi nnyo ne bamuwamba. Abducted kyekwe kuwamba kale agamba nti his whereabouts are not known. They are committing all these crimes against our people to instill fear in us and the entire population. Kakati Bobweni agamba nti bakola bino byonna nkosaba likinga njagala olize ebigambo maaso ebya Noah Mutwe ebyinza okubanga byamuleetedde akabasa. Wano wetulaga twesibezi bi kino ekijja tekigenda kubaako nti munnabyabufuzi oba nti nze ndi mu politics oba nti nze ndi mu kibiina kya NUP oba nti nze ndi wa DP ndi wa FDC oba nti nze ndi musiraamu ndi mu katuliki. Kino kiri about Bannayuganda ne state ne military government. Kati tugenze mu kiyitibwa absolute military rule. General Museveni eggwanga waalitutte. The return of the mighty General Court Martial. Nkozesa akagambo the mighty General Court Martial. Ku luno nno luli obadde ne ka kooti kano ng'okyasobola okukayita ka tribunal nti kano kagenda kuwozesa bannamagye era nga ye initial making yaako yali yakwasisa mpisa bannamagye nga wolaba mu Uganda Police Force nabo mwe bayinamu ka tribunal nti omusirikale yenna atagoberedde orders oba asiiwuuse empisa nti ayina engeri gya handlingibwamu atwalibwa mu ka tribunal kano either ne bamustrippinga off ranks oba ne bamuredeployinga. Kati nakano ekyaka awo nno Bobi Wine wagamba nti byonna babikola okututeekamu okutiisa n'okuteeka okutya mu population mu bantu bonna. Kakati agamba but batuwa maanyi era batuwa nsonga etulwanyisa. Bigambo Bobi Wine ku nsonga y'okukwatibwa kwa comrade ayitibwa Noah Mutwe. Wali Bobi Wine wagamba kati Noah Mutwe ebigambo bibino byayogedde. Tekesawo ka kooti maaso tageti yaako yali bannamagye. Naye nga bwe nkugambye nti ate kabadde tekayina mulimu gwa kukola eri bannamagye lwa nsonga bannamagye babadde loyo eri mukama waabwe General Museveni. Nti bannamagye batono nnyo bobadde olinamu abasiiwuuse empisa era boolabyeko mu kakooti maaso kano ojja kutunulira General Kale Kayihura otunulire Brigadier Tumukunde otunulire ne General David Sejjusa ate nabo olwaleero omanyi wa we bali. Oba nfunye bulungi. Kati abantu abalala basinze okwettanira ka kooti maaso be bawagizi ba NUP n'abakalamoja be babadde bali mu kujjako emmundu. Okategedde? So gwe teweebuzaabuza oba omukulembeze wo takulimbalimba nti omanyi ka kooti maaso kano kajja oba tukawa obuyinza obujjuvu tageti yaako eri ku bannamagye so si bantu ba bulijjo. Nti era gwoba toyagala ka kooti maaso kano kakukwata okagendemu teweesembereza byambalo by'amagye tobyambala tobyesemberezaako ddala. Naye njagala otunuulire wano era njagala weetegereze wano. Olwaleero bw'otunuulira ebyambalo UPDF byeri mu kagazeetinga nti byayo lwaleero yayongeddeko negamba closed shoes zonna ngato zonna eza black za magye. Neyongerako negamba berets zonna yadde teziriko kabonero ka UPDF oba ka military ezo zonna za magye oba za kalaki byambalo bya magye. Kawunda suits buli kika kya kawunda suit kyonna ebyo byonna byambalo bya magye era okusangibwa ng'obyambadde gw'ogenda kuba ovunaanibwa mu kooti maaso era osobola oyimirira mu kooti maaso ne bakuwozesa. Naye teweerabira nti ebintu bino bagamba nti byamba amagye kyokka ababitunda babiyingiza era bagibwako omusolo. Zino engatto za desert storm
gwe omwana wo zagenda okwambala anti fashion mu fashion shops mu maduuka gye ziri. Kubanga abantu badde bamanyi nti engato z'amagye zifaanana zitya, uniform z'amagye zifaanana zitya bwezi, naye olwaleero ebintu bino biyingira katale ne bijjibwako omusolo era ne byapuruvingibwa. Kyokka ababyapuruvinga olwaleero bakugamba nti okusanga ng'okyambadde kigenda bakikutwazisa mu kooti maasho ozisibwe. Tebakomyeko olwaleero kano ka kooti maasho nga bwe nkugambye nti kaali kantu kakwasisa mpisa bannamagye era nga kali stipulated obanga kaloketingiddwa Makindye. Kati olwaleero baakasusumudde baakagaziyiza kagenda kubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tebavudde okwo luli kabadde katuulako nga General Museveni akola bukozi appointment gwe munnamagye kisimanyi kati okutuula kakiiko kolina kuba lieutenant general oba olina kuba major general kati gwe nga bakulayizinga kalanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bajja ne bakutuuza okwo you qualify to sit on the panel. Kati olwaleero bakugamba nti bagenda tuuzaako balamuzi bennyini, abalamuzi abasomye oba bannamagye abagenze ne basoma nga bayiseeko ne mwero DC kati be bagenda otuuzaawo. Kikulaga nti kati wano bagiwa obuyinza obujjufu kubanga luli tebadde under the courts of judicature. Kati olwaleero bakugamba nti eno General Court Martial eri ku level y'emu ne civilian courts. Kati tageti yaabwe nkiddamu si bannamagye kubanga bannamagye bawulize eri General Museveni, their target is you. Target yaabwe gwe munnayuganda ow'emputu, gwe munnayuganda atali muwulize eri General Museveni, gwe munnayuganda ayagala okuggyako General Museveni, gwe munnayuganda gwe baagala okubbira akatakako, gwe munnayuganda alina gwe yanyiizizza, gwe munnayuganda gwe baagala okusengula. Kubanga jjukira olwaleero bakugamba nti okukwalifying ogenda mu kakooti maasho kano olina okuba ng'okutte ku kyambalo kyonna ekyamagye oba magaziini. Naye look, these are the same people. Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakunoonyerezaako, be bakuwozesa, be bakusalira. Bino ebintu bitaano be babikolera. Okategedde? Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakukolako okunoonyereza,